Radio Woodway omuntu wa bulijjo bali kubanga ogoberera eddakiika ziri 16 zezibulayo okuwera essaawa ebbiri ez'ekiro tubadde tutunuulira okwegatta kwa NRM kwa opposition kuno naddala nga tusinziira ngeri gye beegattamu ne bafuna okusaba okwawamu nga tutandika omwaka n'okwegatta okwengeri gye kusobola kiki kusobola okutegeeza kulina kukolebwa kutya singa kubadde ddala kubaddewo kulina kuva awo bedda bwe twetoloolera awo netukoonako ne ku nsonga endala of course nga bw'omanyi abasomesa bwe bakola mukulu kizito obubaluwa bwayitingana juzi mukulu nsaba weetonde bw'oteetonda obuyambi sijja kuddamu kuwa naye olupago yagesi omusajja oyo simukwatangako wadde mu ngalo sirina kye nali nfunye okuva ewuwe kati olaba kyenjagala okutegeeza batuwuliriza ebyobufuzi bifacilitatinga enteekateeka z'ebyenfuna that politics facilitates economic activities then ebyenfuna biwanirira okutuukiriza ebigendwa by'obufuzi biyinza okutuukiriza obutakola ki n'ebyobufuzi biyinza okufacilitatinga obutakola ki kati tulaba ensonga owekitiibwa Salim Saleh akakasiza nti yawandiisa ebbaluwa yawandiisa obwaluwa bubiri ng'agamba nti Lukwago baba tawe mwetondedde agenda kujjayo obuwagizi bwadde obumu obwaki ebyobufuzi kati nga tonagenda mu ebyo byonna tusooka kubanga nabe bannayuganda balinga ng'abaabuze tusooka ne tuddamu ne twebuuza tumaze okutegeera ebintu biri ekisooka owekitiibwa Salim Saleh musajja musuubuzi is a businessman Lukwago munnabyabufuzi ekyo kimu tumaze okutegeera nti ebyobufuzi bye biyamba ebyenfuna okukola ki okutambula bw'otunuulira ekibuga Kampala y'entabiro y'ebyobufuzi n'ebyenfuna mu Uganda Lukwago meeya ye meeya bwaki w'ekibuga kati mu kibuga Kampala waliyo ki mu kibuga Kampala waliyo ettaka waliyo tenda n'ebiringanga ebyo naye abagaba kubanga ettaka ye factor of production number emu kati Lukwago alonda obukiiko akakiiko alonda akakiiko akagaba ettaka Kampala Land Board Lukwago alonda n'obukiiko bulala obugaba tenda kati mu 2011 owekitiibwa Frank tumwebaze ne musi bajja n'enteekateeka y'okusaanyawo Lukwago political era nga bagala mujje mu Kampala basobole okukola ebintu bye ne basooka ne basiba ne ofisi y'ettaka ne bamusensa ne bamuimpeachinga ne bamanipulinga bakansala ne bamuimpeachinga n'ebiringanga ebyo era ne bagalawo ne office ekwanga yalimu Haji Yusuf kubanga bannayuganda tebanayogera nsonga zino twagala tube practical ate kikibiina kyaffe lwaki tuli wano kati kitegeeza ki kitegeeza ye Frank tumwebaze ne musi bali basazeewo ettaka baligabe mu ngabe yaabwe ekitasoboka ekimenya amateeka kati ebintu ebyo byonna okutambula wali olina okukomyawo Lukwago akomewo atule mu ntebe abali be yalonda bakakasibwe basobole okuddukanya pulogulamu ezigaba ebintu ebigenda mu maaso mu mateeka kati omusajja omusuubuzi ng'owekitiibwa Salim Saleh ali mu busuubuzi aliringa mu lyese n'ebiringanga ebyo kati n'abalala kiki kyokola kubanga kati ogenza okujjawo Lukwago naye ogenza okkizuula nti abantu balabika bali ku Lukwago ate ogenza okkizuula nti abantu beekalakaasa bagenda kusuula gavumenti kati kikyokola ng'omuntu omugezi oyinza okukola concession noga nti bannange mulinye ku buleeki bwetulira mulinye ku buleeki kubanga omusajja bwemutwalaganya akwata ffe mu liiso bw'aba taliiwo mulabanga yafiirwa ng'omuntu naye ffe tugenda okufiira obuwumbi obubiri biliyoni biliyoni kubanga poloti emu Kampala egula obuwumbi 10 oba miliyoni 10 eza dola bwe buwumbi 10 mu bameka kati abantu ab'ekibalo kati awo kijja omuntu ayinza oga ngenda kusuula tawulo kampeba n'amagezi ag'ebyobufuzi muleke omusajja bamusire Frank tumwebaze ba minister agende maaso n'emirimu gino okweza bannakampala kati omuntu wagandi mbadde nkuwa political support ey'ebyobufuzi kitegeeza nti adda muwagira obutajja ku gavumenti kati ekyo njagadde musooke mukikole ki mukirowoozeeko nti owekitiibwa Salim Saleh okuwagira Lukwago mu byobufuzi ayinza okuba nga tayogere naye butereevu kiri mu interest ya owekitiibwa Salim Saleh ng'omusuubuzi ekyokubiri nga tayagala gavumenti ya Buganda bwebwe oba abantu kwekalakasa okukola ki kubanga bekalakasa ne byononeka yafiirwa ne banga tewekalakasa kusuula gavumenti naye nga gavumenti egudde ne bekalakasa business mu Kampala zikola ki zifa ani afiirwa e businessman okitegedde kati n'olw'ensonga eyo owekitiibwa Salim Saleh bw'agamba nti Lukwago bw'obanga tonneetondedde nja kukola ki nja kujjako political support nze nzirayo ne nga bweti owekitiibwa Subiru Lupereya abadde emyaka gyonna ku kizimbe kye yawa
office za DP nga zisula ku bizimbe nti basasula emyaka gyonna abadde wa political support naye is a businessman kubanga akimanyi nti government ekyabe kyuka DP nejja akyakolagana nabo Oweekitiibwa Salim Saleh azimba amafactory na munkekera mayitirivu amafactory gagenda okubeerawo okusukuluma ne government ya President Museveni ya Buganda kubanga those factories they are going to outlive the President Museveni's regime kati banga balava mubanga Oweekitiibwa President alavaawo tagenda kubeerawo internet kati golooza Salim Saleh azimbye ebintu bye alooza nti bigenda kubeera myaka 2 myaka 3 myaka 4 bigenda kubeerawo n'olwekyo mu byobufuzi omusuubuzi ayinza okwogera n'abantu bonna nga tagenda kumuga nti kyuka wabula tukolagane nga ali mu bitabo birungi kyolaasa abagagga basindika ne bannabyafuzi ssente nga bamanyi nti oba olifuna tenda bwe muliyitamu temuli ntulugunya kyolala nti abantu bannabyabufuzi manya aba business people n'ababadde baki badde basupporting abalaluto abalani abalala badde basanyawo babagulako emisango mu Kenya emisango giri kusuulibwa nti bali bagibataddeko kubanga bali bagenda luto n'olwekyo lukwago n'olwekyo gino Salim Saleh bw'agamba nti lukwago kubanga tonneetondere kubanga tulina okuddamu okwebuuza ensonga ezasoose lwaki gino Salim Saleh yawandiisa akabaluwa kano ekisooka waliwo ensonga zibaleeta 3 bagamba nti Oweekitiibwa Lukwago yayogera ku ki Oweekitiibwa Lukwago yayogera ku famire ya president Oweekitiibwa Lukwago n'ayogera ne ku nsonga za Greenland Bank eyagwa Greenland Investment ebyalimu Greenland Bank n'ayogera ne ku nsonga endala yabadde nayogera ku ensonga nayogera ne ku nsonga y'okusatu n'agamba nti Oweekitiibwa Salim Saleh akozesa obuyinza bubi era atuuse n'okufukamiza ba vice president ne prime minister mu maaso ge ate nga omuntu wa wansi kati bw'otunulira ensonga ezo ne tutandika ku nsonga emu emyaka gyonna Lukwago ayogera ku famire ya president Museveni emyaka si kipya emyaka gyonna Lukwago abadde ayogera ku bulyake emyaka gyonna Lukwago abadde ayogera ku kulaga nti Oweekitiibwa Salim Saleh w'amaanyi mu ggwanga lino emyaka gyonna tawandikanga kabaluwa lwaki akawandise ku ssaawa eno kanzire bannayuganda okuba olifokasinga kati Oweekitiibwa Lukwago Oweekitiibwa Salim Saleh okuwandika kabaluwa kano bino byabafuzi nabaga nti FDC eri mu kuteekateeka Lukwago agenda kwesiima mu 2026 Desemba ku bantu babiri kwe kuli era ebirowoozo bya Besigye byakuleeta Lukwago ku bantu babiri be baliwo ku FDC Lukwago nani ne Ssemujju kati ne munno Oweekitiibwa Kyagulanyi wakola ki waali kati babanga abantu bano bagenda kujja mu kibalo ng'omuntu amaze kitegera kubanga kino kirangirira twakyogera mu kibiina kyaffe wano nakyo edda mwaka mwaka gwedde omwanga mwezi gw'okuna oba gw'okumeka naye magalo kwa bamuteekateeka era kikyamutute mu ki mu FDC kati ate Oweekitiibwa Muhoozi yagamba nti kamala okulaba anko wange era nababuulira bannayuganda bawulira ekibiina kino muli bamukisa nabaga ebintu bingi ebigenda okubikuka ebigenda okubikwa ebyakwekebwa okubikuka nga biri mu lutalo lwa byabusika kubanga Lukwago amaze okwesobolayo bamaze okitegeera nti Besigye gwaliko ne gurupu alimu FDC vice president alina ekibiina ekirina national outlook ekiri mu buli kanyomero ka Uganda konna wekiri kati okola otya okumujja ku bantu olina okuga nti onadde akolagana noono olina okuddayo kyekiri kye nabagambye olina okuddayo ne weebuuza Lukwago abadde avuganya gavumenti no ng'agirwanisa abadde agirwanisa nga yagikyawa bukyayi abadde agirwanisa kubanga talina mulimu abadde agivuganya ku nsonga ki kati wetuddayo ne twebuuza nti okuva ku 2013 Lukwago yali avudde mu kwekalakaasa Lukwago yali avudde ku lulovulo Lukwago tebadde mu kkomera yali avudde mu sitwago yali apoyeeko nti nedda bwe kiba nga si nedda Oweekitiibwa Salim Saleh bwe talina mukono ye Oweekitiibwa Salim Saleh talina makulu kubanga is a businessman alina okukolagana oba atekewo embeera ku munnabyabufuzi nga muwe obuwagizi obw'ebyobufuzi naye ataguze bizinesi ze n'ekirala ayinza okuba naye ng'ayagala beera mu bitabo bya Lukwago bulungi Lukwago bwaliba nga awangudde 2007 oba myaka egijja aleme kumulonda efactory ze kubanga taziime nti za lwaleero gentleman njagala bambiri babikuka amaaso muleme kutumulya bintu byansi nga mugiraba lwaleero ate olinako oyogedde nengajjukira oli yagamba nti ngenda mu meeting ne anko wange n'alinyinyo nja kubabuulira ekinaavaayo ekyavaayo teyakyogera ate bweyavuddeyo obubaluwa ate nga mbagamba nti Oweekitiibwa Salim Saleh ebintu by'obusika n'ebyobufuzi byetolwe abiriko nnyo ekyo kimu kati bw'ogamba nti ekyamunyinyiza kubanga nalabye minisita Kyofa ng'agamba nti ekyanyiza Oweekitiibwa Salim Saleh engeri Lukwago gyeyogeddemu ku Sering Wolo kiringa ng'ekyagala okufuula nti Oweekitiibwa Salim Saleh anyooma bano ba prime minister nani ne vice president kubanga ali subordinate naye Kyofa yeerabidde minisita
chofe sawe na akutte bendera akutte gita yali mugenda ku radio abuka mwera agenda mwe ngawondeza Salim Saleh kiba kitegeeza ati mu Iraq Salim Saleh mu abera wansi wa chofa kati gwe chofa bobanga ugogenda okuba gita ofuso omwogezi wa Salim Saleh kiba kitegeeza nti lukogo byebira ko bituufu kubanga goli mubika kasa umanya abantu balina logic kubanga chofa minister oli mu Iraq o general wansi nyo ku minister ne wanga gogenda buli radio ngogenda obuka no yogera byalo kwako ofuse goli mwogezi wa kiba kikakasa kukachaga nti mwenna muli wansi wani abantu bakusijja logic n'olwekyo bana Uganda mutegeere nti bino byonna opapula bukyajja n'okufabricating ebintu bikyajja n'okusiiga enziro kubanga kati olutalo buli muntu ali mu kugusa kike kubanga lukwagamaze okwesobolayo n'ekyagulanyi waali ndese mujjube basuubirwa okubanga bagenda kukola ki kwesimbawo kati okola otya ate mu kulwanisa wano makkati kati buli muntu avaayo wano wakati olina omusiiga enziro olina okuleka ng'omwonoona kwegala okwonooneka ave mu byobufuzi naye lukwago omupima lukwago tabanga musitwago waliwo abantu abaddemu abeesi owekitiibwa Masayasi Mpuga yatandika wano okutuwaka nga yakikule ng'alina ebesige naye kati yapondoka simuulyangako wantu wona naye lukwago ali consistent kubanga omuntu omupimira kuvaliye kyolaali beesige atendese lukwago beesige yagamba ffe situgenda kutunuulira muntu naye ffe tunuulira bikolwa bya muntu naye kati bwetunuulira lukwago ekimulwanisa mu Kampala bagenda kuba sente mu Kampala n'ebiringanga ebyo abakyali mu sitwago because lukwago byakola tebiyamba gavumenti kubeerawo byakola biyamba gavumenti ekole ki kugwa kati ogamutenti ate akolaga n'oli ave mu sitwago lukwago mutuufu naye bino byabufunzi byabusika era lukwago nze mu bantu bendaba kyona nayogera wano nenga nti abantu nze bendaba ab'ebifuzi abanywevu naga nti semujunganda nengamba beesige abantu abo nenga lukwago naye ekyabantu balina okujjukira ate lukwago meeya si MP kubanga meeya ate ebiseera ebirina okukwatagana ne gavumenti okwogera nabo musobole okutuukiza ebintu by'abantu kyolaa ne mu Kenya Odinga yakirangiridde naga nti bagavana mwe nabalagira aba ODM abawakanya gavumenti mukolagane ne gavumenti tusobole okuweereza abantu kubanga tunalwanyisa gavumenti wali buweereza bunakola ki n'olwekyo ekikulu kwe kubuuza nti lukwago byakola biyamba gavumenti okusigalawo oba okuvaawo naye nze bwombuuza nga nze omutundizi w'ensonga lukwago takyukanga lukwago byakola byakusuula gavumenti oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo akadde katambudde eddakiika tulina 3 zokka tujja kufunayo essimu nga 2-3 itira ku noti 75288885 ekirowoozo kibuuzo byonna tubyaniriza radio buddu nawe bali kuwuliriza yes kayita muli mutyewo obulenzi mwe musinga kale toyanziza buddu nawe bale kuwuliriza kale buddu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nawe bali kuwuliriza namwe kwaliza si wewa wewa okay kale toyanziza kale buddu wanje nawe bali kuwuliriza
Nanga kula musiza bwana mukachimba. Kare. Oh, amina. Kale tuyanze mwe bali kuwuliriza. Kale. Awo tetujja kusukkawo essaawa ziweze 2 ez'ekiro mukulu kizito tuwombe tusibule enteekateeka. Okusooka tubeebaza abali mu kibiina kyaffe. Omulamu omukulu oguli mu kibiina kyaffe tulina obuvunaanyizibwa bwa mirundi ebiri. Tulina kye tuyita dual responsibility. Tulina obuvunaanyizibwa mu ndowooza zaffe ez'ebyobufuzi ate tulina obuvunaanyizibwa bwaffe eggwanga. Kati leediyo Buddu yo obuvunaanyizibwa bwe kujja kusomesa bantu kupiikinga ebintu ebikweke bye bayinza okuba nga babuzaabuzizza kubanga twazimba obusobozi obutusobozesa okukola ki kyobala twabaga nti buli kintu nayita ku lulimi lwaffe nga tuli wano mu kibiina kyaffe mujja kira mumuteeke w'amasameka naye nga ajagala okutegeeza abatuwuliriza eggwanga lyaffe lino eggwanga gagga eggwanga lyaffe lino eggwanga ddungi naye kyeryetaaga kiri ekintu eki kimu abantu baleme kulabira bintu mu kapira abali n'obuyinza mukole ebintu nga mubikola mu bwenkanya eri abannayuganda bonna ewatali kusosola mu mawanga n'ekintu ekirala okuwuliriza abantu ba bulijjo ku nsonga ezibaluma zikolebweko kubanga eggwanga lyaffe lirina buli kintu kyonna eggwanga lyaffe ligagga mu buli kintu kyonna sente tuziina obutonde bulungi buli kimu kyonna kijja kubanga kintu kyabulabe okulya ntufa enjala abantu bafa simanya tebalina kyakulya ate nga tuli bagagga bafumbo katonda b'omukisa ntumira abamoyo b'eggwanga mwenna tumira ekitiibwa Kaddu John Nakaseke n'ekitiibwa Mulindo biri mu maaso n'abantu mwenna nga bali kutuuliza abasibo ne bajja musule bulungi tuyanza mpuliriza ate tulinde ku lwokubiri olujja nga Mukama atuwadde omukisa n'obulamu okubeera wano essaawa ziweze 2 ez'ekiro enteekateeka yawo tabadde egenda okuddako nange Hajj Umar mbaagaliza kusula bulungi temuva ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo mirembe mube